talina gyagenda muteekebwa okukola ki omukulembeze kubeera lock step barrel lock ebyemabega tomuwuliriza ate bana onayekubye wansi eno tiimu njagala mugyebaze lwaki tebatidde okukulembera tebatidde bavuddeyo bakole ki batulage ekyokubiri bwe beekubye wansi bakoze ki basituse tewekuba ekigono ogambe bubakubireko mu ngalo nabo ate eno tiimu mwagirabye ebagambye ne bwenekuba wansi mbeera nga ntambula nja kutuukayo bali gye batuuse so bwemuba nga temukoze wamu oli bw'aba anoonya simu oba kaawa n'agijjako omu aleeta kati endoko embi ono n'aleeta enkadde tetulina gye tugenda naye bwe tubeera nga tutambulira wamu eno gurupu osobola giweereza ekyetaagisa ekyoma esente zikola kubanga balina leadership bano nabo beekubye wansi olaba nti mistake weeri naye bali emu satu na okutambulira wamu ab'omu maaso ne bakulembeze ne mugenda ogaidinga abalala teweekuba ekigo tokeereza ab'emabegawo bw'ow'emabega tovaamu ate n'odduka n'ogamba gweva mu maaso gange kibeera kigumu okuzimba bitundu byaffe okugaziwa bizinesi naye naate n'okuzimba eggwanga abantu bano siira gwe n'agambye mukristaayo jangu oyimirire mu maaso musiraamu genda emabega muganda dawawe mabbali mwampulira ekyo nga nkyogera bw'oba otandika bizinesi oba ng'oli mukulembeze ebyo byotandika nabyo otandika ne message abantu ne bawulira message ebeera nga ki nga bw'owulira oluyimba olulungi nze nazaalibwa mu myaka 7 ng'etandika 69 bwe mpulira akayimba nga kasongoye ako kavama kalina kye kanzijukiza ate bwe nali bwasa omukyalo wange nga nkyali ndina amalala waliko akalala nkukuba empeta ebyenda byetokote bw'okawulira okamba kanzijukiza bwe naafuna omukyalo message enungi ebeera bwekyo ebeera ng'ekulaga ki ekujjukiza ekirungi noota ekibi so kati njagala bannange njagala mbale njagala mbeebaze abakoze display wano aba exhibition twekolemu groups just bring me those ebyo ebintu ebifu ebyonoona chemicals ebyonoona emmere yaffe munnange bwutuuka e Netherlands n'olaba nti container evudde South Africa eyina kamulali sibakira kamulali mu Uganda etuuse olutuuka bweti kubaako emmotoka nejja kwikire negijjako n'osanga abantu nga bakuumye negenda directly mu supermarket container ya Uganda olutuuka
baleta zi microscope ne balaba ne bagamba gino mutwale oli mujoche. Kati ekyo kitongole kikampani ki enosobola kwemployinga abantu ng'etwala Kamulali ebweru ate nesasula esente ez'okujocha? Kubanga tutaddemu ki? Enanasi e Masaka, enanasi e Kayunga kiragala, ovakado kiragala. So kati awo tulwanye nnyo etteeka erikwata ku biddagala, erikwata ku food safety twalikola mu 64. 64 ani yali azaalibwa wano. So kati temufaayo Katonda mulungi, kubanga kati President atukkiriza tukole etteeka eripya, kubanga kati obutale buno busaba etteeka erirungi. Ebyo tubikola kubanga twagala ggwanga lyaffe, tetwagala kadaala, tetwagala mutukube munnanga. Bw'ogenda okola ekinayamba buli omu, Katonda baalaba meemeyo ng'omukulembeze. Ekyokusatu, obwo obutale kati Uganda Airlines wegenda tusobola kukola aggregation ne tulwana nnyo ne tulaba nti ebbeeyi ey'ennyonyi egendeko wansi. Mu mwezi ogwokuna ennyonyi ya Uganda Airlines eba egenda Bungereza. Tujja kunegotiatinga rates, abalina ennyaanya basobola kutuusa ebintu mu katale, twagala tuguleeyo ekifo wooteeka emmere yaffe, emwanyi n'ebirala. Kyekimu ne Nigeria nawala, sagala kubaluusaako bino ebintu, njagala tufune obudde buli kimu mbeere nga nkikuba ki. What is bw'oba osimba ekikondo ng'olina ente zo embuzi, ekikondo kino ekyoteeka ku gate, oteekako ettaka n'oddamu n'osindika n'okola ki? In my language we call it okwatiira. What do you call okwatiira in Uganda? Okukomerera. Njagala tu strengthening tukomerere message eno. Tulabe nti oli alina enanasi e Kayunga, enanasi asobola zituusa e London. Kitegeera? Naye makati awo mulimu so many problems but so much understanding that we can create. Okay? Now, yakasembayo kuwa omuntu obuna Bagonza yabagambye. Omuchina bw'alaba akatala k'empapula mu Uganda agenda mu China People's Bank ne bamuwa esente ku interest rate ya 1%. N'aleeta empapula zonna n'aziteeka e Uganda. Nze okulaba akatale e China ak'emwanyi ngenda mu banka ne neewola ku 20%. Kati owa 1% n'owa 20 bakompitinga batya? So Katonda kati atuyambye, ne President naye n'akitegeera, n'atukkiriza tutandikeeko ensawo ey'abali abalina emmere nga baagala ku exportinga ku interest eya wansi, bakuwe sente ozikozesa emyezi 6 otandike osasule ng'ofunye amagoba. We do this because we have lived this experience. We have seen the market shut us down. We have seen expensive infrastructure in the world is here. We have seen etteeka ly'emmere lifu. We have seen interest rates, abantu batunda amayumba. Otunda ennyumba n'ozimba factory nekisoboka? Ennyumba yakubeeramu ekyapa n'okitwala mu banka ne bakuwa sente za wansi n'okola ka factory ka juice nga kye tubadde tulaba. Naye kati bw'oba ekyo nga tekisobosa n'okola otya? Banange njagala omuntu bubiri mpunzike baleke. Kisooka ate nga tubaleetera bali ono n'agamba mbereeta application bw'oba olina export company owa sente woono owa standard omutindo woono tubalage ddala ddala obutale obuyingira otya. Ekyokubiri nja kusaba Pastor Patience kubanga bansabye ajje, tujja kufuna obudde muleetere ababuulira enjiri ya Katonda. Ate aba bansabye ebyoma n'ebirala mwewandiikise nga kye mwalabye wano, tugenda okikola mu lubeera organized. Banange mbeebaza nnyo, Katonda bankumire. Are not always right. Leaders need a community. Leaders need their own pastors.
because I have told you, you cannot carry milk 3 times, and you lose it, and you close a factory, and then you go to teach others how to build factories. You need encouragement. You need to stay. You need encouragement. So njagala mbasabe mwe betukulembera nana mutuyambe bwe tubawa message tukole eki message mugitwale naye muyambe n'abo abakulembera kulaba nti tebabeera discouraged. Ekyokuna bakiyita rejection. Rejection kyekiki mu Luganda? Okola ki? Oyinza okuba nga okulembera abantu naye ne bakuvuma. Kitegeere kuba kyali bakuvuma lamu URDC lamu ono bali awo bababere yeyako naye bokulembera tobakulembera kuba nti nze njogera eri abakulembeze bemanyi nti ddala mukulembeze sooli anoonya ntebe n'abagambye entebe is very cheap. Gundi yatugamba ngezi benayisa ngu entebe ekolaki ate wati obuwongi wamuwamu onookolaki. You need to be a leader before you can be a leader. Leaders are leaders before they occupy seats. You don't become an MP now to become a leader. That is just bullet. What is your calling? Kyonoonya kiki okukyusa mu ggwanga lyo mu kitundu kyo? So, rejection, people who you serve can despise you. They can insult you. They can have no affinity to your message. Ne bakugaana. Ekamba buli bwe bakurejecting okola ki? Buli mwana asoma Bayibuli. Kwali omusajja bamuyita Pawulo. Pawulo mulanga bamuyita Sirasi. Buli kibuga kyonna kye baali bagendamu baali bakola ki? Babakuba amayinja ne babagoba. Ani ajjukira kati abaali bakuba amayinja Pawulo? Bayibuli gye tusoma yani ayagiwandika yani si Pawulo. Bwe bakuba amayinja ova ku calling yo n'ogamba now I am gone. I wish I had time because I can also preach. There are some parts of the Bible I know. Paulo yagamba Katonda yamuwa eggwa, a thorn in the flesh. What is a thorn in Uganda? Muyamuwa eliggwa so that he does not become proud, so that he remains humble. Leaders, let them reject you. Stay on the message. You are not here to please people. If you live to be 100, it is nothing in eternity. If you live 120 years, nothing in history. If you are above 50, don't waste any more time. Stay on the message. And the message is, temwakawulide, zenakagadde, Katonda wa? Esente wa? Okukola tuve mu bwavu. Tuve mu bwavu. Si kusabako kakiro ko makyasawo. No, we have to learn to work. Mu 2013 kwaliko omusajja wa Katonda nga yakamala emyaka ndowooza nga 15 oba 2. He was a pastor of a particular place. N'agoloka ku makya n'ayambala suuti ye, n'akwata Bayibuli ye, n'ayingira moroka, n'agenda ku church. Nga tanatuuka ku church n'akomaawo n'emoroka. Abantu bali mu kanisa nga bayimba bakumye Reverend ajja kujja asomese, n'akyuka n'emoroka n'ayingira garaji ye, n'afuna Bayibuli ye ku mukono guno ogwa kkono, n'afuna emmundu pisito n'egwa ddyo neyeekuba amasasi. Ne basanga ki omulambwe? Olukyeki nga ne basanga omusajja amanya bali bamuyita Ted Parker, temufaayo, musajja mu Amerika. Ne basanga omusajja yali amaze emyaka 7 nga yeetisse ebizibu by'abalala naye nga tekubaako amugamba.
Musumba wa Katonda oli bulungi? Have you ever seen ani amanyi kino kintu bakiyita kasiringi mu Luganda? Kuliko amanyi kigambo kino mu Luganda? Eno emboloka eyeetika zigenda enfu bakiyita ki? Break down Luzungu. I'm looking for it in Uganda. Abaganda bagiyita bangambye mu kasiringi. Omukulembeze abeera nga kinka kasiringi. Obeera weetika ebyawalala naye yeetika ebibyo bw'oba olinawo. Oyinza okuba discouraged n'ofa. Kitegeera? Avoid discouragement. Now as I grow older kubanga kati nakatuusa myaka 55 nabika muto naye emyaka yange nduka ku makya ndya kuliko enyama ze navaako gundi yange muntu gwokka naye enyingiza ye. Kirungi nnyo okulaba nti bapasitors beekolamu omulimo ate ne babeera united mu madiini gonna, ne babeera united ne gavumenti, ne bagamba naffe twagala tuyingire olwo olutalo olw'okuyamba abantu baffe bave mu bwavu. So bw'okola ekintu ekyo nyinza okuba nga nkozeseza kabona, naye muffe bw'obeera nanyinimu, if you are head of a home obeera kabona waki w'amakaago. Bw'obeera chairman nganzi owa pasaid oba advisor owa president obeera kabona mu ntebe gy'otuddemu. Bw'obeera headmaster obeera kabona. In English we call you a leader. So olwaleero bande njagala musharinga obuntu buna obwonoona obukulembeze. Kubanga njagala kwogera ku income naye kantandike n'obukulembeze, kubanga tosobola kufuna income enungi nga totegeera kiki ekyonoona obukulembeze. And so obukulembeze kye kiki? Nange mu Luganda sometimes I cannot express the things I want to speak to you naye njagezaako. The meaning of leadership, amakulu g'ekyo ekitegeeza leadership mu Luganda bakiyita ki? Bukulembeze. Bukulembeze bwe kityo temubaamu ekyamaanyi ekisingako ku kigambo kye bayita obukulembeze. Leadership is the ability to surface. Kati ekintu kyekwese abantu tebakiraba oba tebakyogerako, but you surface it. It is an unhealthy reality which people don't want to talk about. People don't want to deal with it. But leaders bring that reality to the people and they help people adapt to that reality so that they can take them to a certain destination. Kiba nti olina gwe kyolaba tekubako ayagala kyogerako oba bakitya. Ono bw'akyogerako ayinza okuluzinga omulimu, ono bw'akyogerako ayinza okutafuna ssente. Naye olaba kati tuli awo ffenna tekuluka asobola kwogera ki ekiyamba abantu. Omukulembeze omulungi ekyo akijjayo n'akisosootola nga bw'ososootola etooke. Ani amanyi okusosootola etooke? Bwana ze nakulira Buganda Masaka. Mama wange yali alina akayimba mu Kawungeezi, bw'amagezi ga munafu gambwa, bw'alaba buwengeera, bw'alaba busaasaana ti ndwadde, bw'alaba buwengeera ti bwe basosootola ettooke ti njagala kulya. So sometimes leaders are the people who say, aga magezi mafu si malungi ga mayumba gaffe ga maka gaffe, aga magezi agalaba ti basosootera ettooke n'envaayo n'esaagala nyingira olusuku, magezi mafu. So a good leader is ayonoonyewa ebintu nga bitaano saagala kulwawo. Akantu akasooka mu Luzungu tukayita inferiority complex.
Inferiority complex noza mu Luganda kwe kwenyooma n'ogamba nze munnange I'm not enough, nze nva maka amaavu, nze nkyali mwana muto, nze nva mu eggwanga lyenvaamu tebali mu gavumenti kubanga nze mba mbiwulira bulijjo ate ffe tuli mu gavumenti. Munnange kisige sa kikola kubanga siri mu gavumenti. Oba eddiini eyaffe ddiini ntono y'abantu batono. Okwenyooma kwe kwonoona abakulembeze ne kubaleetera okubba n'okukola bye bandikoze ki bye bataali basaanidde okukola. Naye ndi musanyufu bwe natuuse wano ow'omukeeka owa piripiri ow'amagi ffena tuvudde ne tugamba tetukola ki, tetugenda okwenyooma, tetujja kwenyooma kubanga osoma bayibuli Katonda bwe yaweereza Musa assignment n'agamba kuwadde assignment ogenda ogyeyo abantu abasomese obajje mu slavery, n'agamba simanyi kukola ki, simanyi kwogera. Okwenyooma njagala bagambe mwenna Katonda yatuwa eggwanga erirungi baliyita Uganda. Olwaleero mu mwezi ogwokubiri bw'otuuka e Canada, bw'otuuka e Netherlands, bambadde wuulu bagitadde ku mutwe, bagitadde ku engato, bambala wuulu, bali mu kwekweka kubanga weather mbi nnyo. Emmere gye balya bagirima mu mwezi ogw'omusanvu. Katonda n'akuwa eggwanga erirungi bwe riti, n'akuwa omusana, n'akuweereza emmere, n'akuwa eddembe, n'ogenda ne weebaka ne weenyooma n'ogamba bino by'abazungu bye bagenda obikola, zisobola kukola value addition. Njagala tukigoba ekyo olwaleero. Okwenyooma kye Lugard omuzungu eyava mu Ngereza ng'ali captain ng'avudde mu magye n'atusanga wano e Buganda ne Bunyolo tuli awo nga tulwanagana, n'atugyamu ejje n'alitukubisa, eggwanga n'alitwala. Kwenyooma. Mwe abakulembeze mubuulire abavubuka tuleme okwenyooma. Inferiority complex, Katonda atugamba, are you available for an assignment? Katonda does not ask, are you adequate? How can I feel? Ate kubaddeko ne Ebola, so kwata na mu ngalo, badde nkwata mu ngalo wali naye kati nenzijukira nti I might set a bad example. Tusabire eggwanga lyaffe kino kigenda kuyita kubanga maye kitutawanja ffe abanoonya obutale n'abali abatukyalira. So njagala tubeere careful bwe tuba wano, tulabe nti tetusiga kawuka mu balala. So olwaleero luyale mbadde ndina obuntu butono bwe njagala ngumu. So ffe tuli bantu ba wansi, bwe batuteekamu ebitiibwa I get scared kubanga nze ekitiibwa nkiwa Katonda. Ate mwawulidde mukwano gwange Bishop Sozi, Katonda mu mutima, esente mu nsawo, eggulu oluyingira nga toyina stress. Ako nkagadde nnyo. Njagala kwebaza RDC Lwanga, Haji Serunkuma akulembedde ttiimu eyaffe from Eastern Uganda, kwebaziza nnyo. Ebazanyi morning okulaba nti mutudde bulungi, njagala tuddemu tubakubire mu ngalo. Naffe ffenna abatudde wano okuva ku makya, ndabye abantu baddukira ku mmere ate nkitegeera essaawa si nnungi, naye mwewala okubeera bagumu. Gange nze Bishop Kyemonges Nansana Municipality, amafuta ku mutwe, Yesu ku mutima, sente muwale, tujja kukyusa eggwanga lyaffe. Lwaleero lunaku lukulu nnyo kubanga twebaza Katonda
olwa mukulembeze chairman wa PASAID. PASAID kyekitongole kigenda kutuyamba kulaba nti Uganda oba abantu bonna ba Uganda tusobola kubanga tutendekebwa. Omanyi okukola ebintu ebirungi wateeka okubeerawo okutendekebwa. Abantu abatebana bakutendekebwa tebasobola kukola ebintu birungi. Ate development entuufu, ate development ekugasa nga development bamaze kutraininga. N'olwekyo olwaliro tubadde ne Honorable Lwabogo nga atusomeseza bulungi nnyo, era nzikiriza nga tugenze nga tugenda kubanga naffe tusomesa abantu mu ground. Ate ekyokubiri nti essomo lino lya PASAID njala kwebaza His Excellency kubanga egatta abantu bonna, egatta bana Uganda, ate nga esomeseza n'okutuyigiriza engeri gyetusobola kukolera wamu nga teamwork nga bakulembeze. Webanga tumina goal gye muluubirira mulina kubanga mukwatagana n'okwagala eggwanga lyaffe. So twebaza Katonda kubanga tubanguddwa, era kubiriza abasumba bonna tutandikidde ku Nassana Municipality tugenda mu Central Region, era nga we mwawulidde program eno egenda kubanga etambula mu ggwanga lyonna. Era abasumba abeeyo mwesunge kasita muwuliza PASAID ngeze bannange mugolokokerewo tusobole kubanga tusomesebwa, tutendekebwa, tusobole kubanga tuweereza Katonda nga tulina ssente tujja kukyusa eggwanga lyaffe ne famire zaffe zibenga zibeera bulungi. Mukama wabo mukisa. Nsigadde Bishop Kyamonges wa Nassana Municipality Nafupak. Bw'okyusa ffe oba okyusiza 10 kati bw'okyusa nze mu Central Buganda oba okyusiza abasumba 7 benkulembera mu Central Buganda era abansikiririzaamu. Kwe kusaba kwange okusooka mu PASAID otekere mu pastors desk oba kilaje, tukituume kilaje desk. Kilaje desk tesosola omusiraamu watuukira, omukatuliki watuukira. Kati nga ffe abali mu bifo ebyobukulembeze kitwanguyira nnyo okwogera n'omuntu ng'atutegeera bulungi nnyo. Ekyo nkisabye, Mukama akuwa omukisa. Ekirala olwaleero tukusuubidde webale kukya, naye ne Mama tukyamusuubira. Nteekayo okusaba kwange nga Central Buganda otuleetere Mama ffe nga Central Buganda kubanga atugasiza. Tugenda kuteekateeka olukuŋŋaana kye naye atwongere mu maaso mu mwoyo. Ekyo nakyo njagala muzeeyi Honorable Driko kitwalire Mama Patience, era nzikiriza nti Katonda ajja kubawa omukisa. Ekirala kyenjagala n'ekisekedula kwe kuba nti meeting eno nga bwe twagiyita ekutte ku Central, ekutte ku Wakiso province yokka. Central Buganda erina provinces 9. Honorable Odrick, Honorable Frank Ambasaba, nebaza Katonda